Alright, butereevu omulungi atulaba n'abatuuliriza njagala okulamusaako yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata weebalire ddala okulabika nga ate emirimu ogenda mu maaso n'okulabika oba oli awo munnange ng'ogikolera ddala. Mawulire agaliwo mawulire agaliwo jjukira nga wenna kutegeezezzaako nti omulimu gw'okulabika nga bagenda kutandika okusindika ensimbi oba oli awo gugenda kutandika leero officially basaba ne bannyabo gumaze okulabika nga gutandika. Ku mukolo guyindidde wali ku ofiisi ya Ssabaminisita mu kibuga Kampala, the Right Honorable Robinah Nabanja atandise omukolo guno era nga batandikidde mu bitundu eby'eggulu oba oli awo, era ensonga eyabatandisizza mu bitundu eby'eggulu kwe kubanga ate bo abantu baayo babadde organized oba babadde beeteeseteese bulungi ng'enkalala zaabwe zisobolera ddala okulabika nga zikakasibwa. Njagala nkutwaleko, njagala nkuweeko ku bannamukisa be basanze basajja battu bambi nga bali eyo oba nga bali ku kiddima nga bali ku nkombi naye akakisa ne kabakwata ne basobolera ddala okubeera bannayuganda abasoose okufuna ku nsimbi zino. Bibyo byewulirireko naawe oyongere okugumya munno nga naye oyongere okutunula ku ssimu yo oba oli awo akakisa ate naawe kasobolera ddala okulabika nga kakutomera. Tukole butaweera linnyona musumaali okulabika nga tukutuusaako empeereza yonna muganda wange ate gye weetaaga okulabika nga ogifuna. Kale katubeeyungeko bannaffe nga Prime Minister abakubira kasimu, simanyi oba naawe anakkubirako naye bo basoboledde ddala okulabika nga oba oli awo bakifunamu. This is Honorable Nabanja, the Prime Minister of Uganda. Okay. I'm trying to confirm. Where are you? I'm in Gulu town. You are in Egulu also? Yeah. Have you seen anything happen on your phone? Yeah, I've seen 102, 425 shillings. What is your name? I'm Dennis Okumu. Dennis Okumu Ojok. Yeah. Yes. What do you do? Me, I'm a farmer. You are a farmer. How did you come to the you are a farmer. What else do you do? What else do you do? When I'm in town, sometimes I ride the border. You're a border rider. Okay. Thank you so much. The phone is busy. It's on. No. Hello. Yes. Hello. What is your name? Opila Dennis. This is the Prime Minister of Uganda calling to find out whether you have got any message on your phone. I've received. You have received what? 100,000. 100 plus what? Then there's some 2,000 for withdrawing it. Where are you? I'm in a patch. You are in a patch? Yes. Congratulations. Make sure you use that money for the intended purpose. Colleagues, I think that sample is enough. Ensonga bwe zityo bannaffe bawulidde abafunye akakisa n'olwekyo nkugamba sigala ng'otugoberera bw'atanaba kulabika ng'osubscribinga munnange subscribinga ate tulabike nga tukutuusaako empeereza ez'omutindo ogw'amaanyi.